Wow, tweyanza nnyo ye Sans. Uganda, the pearl of Africa. Uganda, the land of attraction, the land of hardworking people, the home of green vegetation, the home of agriculture, fishing and animal husbandry. Ugandans tirelessly work for their country because of the better working environment and security, which has enhanced free movement of labor, hence a growing economy. Wow, really? Uganda is amazing. Uganda ye mukusi eschakula nga naye kulira ku misinde gyayiriri. Kiki osuubira mu ggwanga nga Uganda eritebenkedde nga temulindo lito? Buli muntu alina eddembe okwekolera emirembe wegiri si gya bunkenke. Tandikawo bizinesi gwe gy'osobola kubanga eggwanga lyetaaga abakozi. Ye abaffe omukozi kyeki? Omukozi yoyo akeera n'ayambala engoye mwakolera wamma n'agenda n'akazana sifuddeyo oba yeekwesa oba ng'abamukozesa oba omulimu gwa ofiisi oba si gwa ofiisi kagubeere gwa mu nnimiro kasaabeera ng'afunamu ssente nga tasaliriza era nga tabbye oyo ye mukozi. But some people annoy me. Instead of working for the prosperity of their country, they are just seated waiting for the
the government to give them. Mbu government etuyambe. Akuwa naawe gwowa. Government ekuyambe naye gw'ogiyambye otya? Some people have made COVID-19 an excuse of idleness. Please, an idle mind is a devil's workshop. Let us fight the devil by standing up again. Kubanga ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. We should start up small-scale businesses. Slowly by slowly, we shall reach the economic peak by embracing all government programs through parish development model. The government has come back on the ground to start up a firm foundation for the economy revival. Leave alone the political hearsay and political propaganda, because it will lead us to political voluntary absolute poverty. Obugayavu kintu kibi nnyo kubanga kireeta ebyekwaso. Maama yafa, taata yafa, jjajja wa jjajja naye n'afa. Gavumenti etuyambe. Yii, bwe baba bafa naawe wafa. Tuve mu bugayavu tugende tukole. Owa takisi genda oyiye, owa capati genda osiike, owa katale genda otunde, n'owa ofisi muleke atule kuba yasoma bya ofisi. Tuve mu by'abanda babatya ngeno obwavu bututta. Njagala ojjukire nti amasonisoni gassa olugave. Ugandans, we should take a step, because even a journey of 100 kilometers starts with one step. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tugende tukole kubanga obulangira bwaffe bwekolera. Obulangira bwaffe bwekolera, muzukuke tukole. Oluyimba
engalo za Winterland. Oh mwebale nkimanyi mbadde